akaluka His Excellency bane mukongereko amaanyi awo abali mu tenti akaluka muzeeyi twende kimanyi obudde bugenze mwebale nnyo twagala mwebale nnyo kujja kuwolesano His Excellency the President of the Republic twagala nnyo jjajja mukama ayogera otukuumira tukwagala nnyo muzeeyi webale nnyo webale ddala exactly mukwano gwange bamwita Joseph Mayanja Dr. Jose Chameleon in Leon Island. Omanyi ntera ogamba Dr. Jose Chameleon in Island ne bangamba biki by'obogera maaso okubanga oyogera bangenda maaso okubanga ngamba nti Dr. Jose Chameleon in Leon Island. Oba straight outer Leon Island kubanga wagenda maaso okuba nti afubutuka n'agenda maaso okubanga asaasaanira Uganda. Si Uganda wokka agenda maaso okuba nti East Africa agibuna si yeyoka Africa ate era n'agenda maaso okuba nti n'emitala w'amayanja bonna baba agenze maaso n'okuba nti afunako n'abakwatako bw'ati mu ngalo ze ttaano agenda maaso n'okuba nti abakuba paka wobagenda maaso n'okuba nti no bafweesa nese kufeesa yenna. Amwana omulenzi Dr. Jose Chameleon olunaku olwaleero agenze maaso n'okubanga putting up a very very big statement olwa performance gyagenze maaso n'okubeera nga ateekawo ebintu bibadde nga 2-3 ebigenze maaso n'okuba nti no bikola statement mu performance mwana mulenzi ono gyagenze maaso n'okuba nti yakola ng'akatambi kengenze maaso n'okuba nga nkugattirako eddakiika eno kogenda maaso n'okuba nti olaba wabula nga ngenze maaso okuba nga nkamyutinga oba eddoboozi lyako ngenze maaso n'okuba nga ndituga olw'ensonga nti obuyimba bwagenda maaso n'okuba nga ayimba nze kennyini agenda maaso okuba nga nkuweereza eddakiika eno sirina copyright yaabwo nabwe kiti ate nga vidiyo sandyagadde bagende maaso okuba nga bagikima mu buufu obufaananako bwebutyo. Omwana mulenzi Dr. Jose Chameleon olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 27 Septemba nga wakayita ennaku ntono nnyo nnyini ddala mu lutalo olwabadde nalwo lw'ebigambo wakati we ne mwana mulenzi King Sir. Okay, kansooke nkulage wano Kamili bwagenze maaso n'okuba nga akunkumula omuziki ne guno tunuulira vidiyo ebbaasa ennene nagenda maaso okuba nga agiteeka mu nsawo awo. Kamili bwagenze maaso n'okuba nga akuba mwami Museveni omuziki, of course waliwo gayi azze wa security najja ne bbaasa okuva ewa mwami Yoweri Kaguta Museveni nagenda maaso n'okuba nti ebbaasa eno agikwanze mwana mulenzi Chameleon nga boolaba awo. Era Kamili takoze ensobi, ebbaasa agizingidde ddala oluvannyuma lw'ofuna n'akaama akabadde kagiddeko okuva ewa President Museveni. Mwana mulenzi ono nagenda maaso okuba nti ebbaasa eno ebbaasa eyo yogezza nno bangi obwamu olunaku olwaleero olw'ensonga nti Kamili akubye omuziki ogenze maaso n'okuba nga gukyamula mwami Museveni wali mu ntebe wabadde okakana nga bagenze maaso n'okuba nti nno bamukwanga ebbaasa ensava ddala ate nga eno teri ku payment oba ku musaalo gwagenze maaso okuba nti gumuleeta, so agenze maaso okuba nga afuuyibwa mwami Museveni oba President Museveni mbufu wabula Chameleon ekigenze maaso n'okuba nga kiteesawo statement y'amaanyi olunaku olwaleero kyekyokuba nti wabaddewo omwereso ekapeeka Trade Expo ebadde ekapeeka awo ogenda maaso n'okuba nga boolesa ebintu ebyo ebikoleddwa mu ggwanga nnyaffe Uganda ng'omu ku ba headliners oba ba performers abagenze maaso n'okuba nti no bateekebwaho ne mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon abaddeko wabula nga ate okusinziira ku program nga bwe yagenze maaso okuba nga eteekebwa Dr. Jose Chameleon abadde alina ogenda maaso n'okuba nga yasanyusa pulezidenti w'eggwanga era abadde alina operforminga maaso ge. Era Chameleon olugenze maaso n'okuba nga atuuka bw'ati His Excellency Yoweri Kaguta Museveni essenyu ne ligenda maaso okuba nga ali mu Bugaana era obwedda Chameleon ayimba ng'eri omukulu mu ssanyufu ebitenkanika olw'ensonga nti n'obumu ku buyimba
bwa Chameleon buli mu lulimi Luswayiri ate nga omukulu oyo Oluswayiri agenda maaso kuba nti alutegeerera ddala era Chameleon alina wagenze maaso n'okuba nga ayimbira n'akoona ku mmeme y'omukulu ekiwejowejo ng'omukulu agenze maaso kuba nga amuweereza ekibaasa ekibadde kinene okuzaama era Chameleon olukutte ku kino n'akikuba ensawo wabula Chameleon wagendedde maaso n'okuba nga ajja okuyimbira abantu enkuba ebadde egenda maaso n'okuba nga efudde embera ddala nga bw'ogenda maaso n'okuba nti olaba mu katambi wabula mwana mulenzi Chameleon teyeesiseemu yadde eddakiika emu olw'okuba mbu oba enkuba ebadde etonnya oba nti nno afuneyo owa ambuleera awo oba nti afuneyoko yeeteeka ebbalibbali mbw ayimbire mu tenti oba nti abeeko ne bwe yeewogoma mwana mulenzi ono Chameleon enkuba agiyingidde bulambalamba ng'ate wonna wabadde watandise okuba nti wakyafuwala ng'ebisooto bitandise okuba nga bibugaana buli wamu wabula mwana mulenzi ono asazeewo okubeera nti ajja front agende maaso n'okuba nga asesebbula abantu abazze ekapeeka omuziki ne sekusesebbula yenna wakati nga mwana mulenzi ono agenda maaso n'okuba nga ayimba era ng'aweereza abantu bano agenze maaso n'okuba nga alaga komanda ey'ekika ekyawaggulu mu performance ye ng'agenda maaso n'okuba nga adigida ng'alaga he is very free kino ne kigenda maaso n'okuba nga kirekera ebibuuzo binene nnyo aba tiimu sayidi eri abadde nga bagenda maaso n'okuba nga batambuze ngo nti kaana kalenzi kano ka Chameleon oba musajja mukulu ono Chameleon nti emyaka gigenze maaso n'okuba nga gimulekaaleka era nti energy temukyali yadde wano na wali ebyo byonna mwana mulenzi Chameleon bw'agenze maaso n'okuba nga astepinga on stage oba bw'agenze maaso n'okuba nga astaginga up front for the performance agenze maaso n'okuba nga abalaga nti byonna bye mulimu mwerimba bwerimbi bino byabanene sawa yabanene tukuba banene era ageze maaso okuba nga alaga nti insha Allah alhamdulillah ye nga Chameleon agenda kushininga paka last mbufu obu so amwana mulenzi ono performance ye egenze maaso n'okuba nti eyogeza bangi obwamu olunaku olwaleero okulaba nti n'enkuba efudde emba mwana mulenzi ono drive ye ey'okubeera nti akyali passionate about Ugandan music ekyagenda maaso n'okuba nti yeeyoleka era ne mu bigambo bye yajja ayogera gye buvuddeko awo bwe yali agenda maaso n'okuba nga yanukula mwana mulenzi King Saha yagamba nti ye nga Chameleon tagenda kukkiriza kulaba nga industry yaffe eri frustrated era nti ye nga Chameleon agenda kuba nga atoba nnyo in order to uphold the Ugandan music industry mu buufu obumu oba obulala ate era mukadeke kamu abamu ekisinza okuba nga kibakyamula oba nga kiboogeza obwama ne buba nga bwetegereza social media ensaawa zino kyekyokuba nti nno ensonga ekwatagana n'ekibaasa kye bagenze maaso n'okuba nti bamuwa Chameleon yitayo nange ompe ku bbaasa aba CD onsusu ziri erinnya agaliwo gwe mukutu okwoli kale mulayikinga vidiyo nze ngenze mweraba